Omulabi waffe wa Beg TV tukwaniriza nnyo mu programu yaffe Kinanjo kya Nkimize. Twagamba nti eyo basajja abakkiriza okwogera ebigambo abalala batasobola kwogera bagituulamu. Tuli mu nteekateeka mu kiseera kino mu ggwanga okwetegekera kye batuumye Family Festival. Family Festival kivulu ky'amaka, kivulu kya mwami na mukyala, taata, maama naawe nange. Naye ndowooza gwe mulundi ogusookedde ddala okulabako maama, taata, jjajja, kojja nga bakuŋŋaanye wamu nga twejjukanya ebyaliwo, ebiriwo n'ebigenda mu maaso. Eggwanga lyaffe mu kiseera kino lyalumbwa ebisiyaga. Kye kimu ku bintu ebigenda okuba nga byogerwako. Eggwanga lyaffe lirumbiddwa embeera y'obudde embi. By'ebimu ku bintu ebireese embeera eno. Bannakyewa aba Global Peace Foundation bye bavuddeyo nga bali wamu n'ekitongole ekigatta enzikiriza za Kristo okubanga bateekateeka olunaku luno. Naye bye mmanyiiko byebyo. Omukulu ambasada ali wano twagala atubuulire kiki kye bateekateeka mu kiseera kino. Ambasada. Sebo webale okumpa omukisa guno. Okusooka Uganda Africa bayite kololo 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Olunaku luno lwa byafaayo lwe lusoose mu Africa yonna sebo. Si Uganda yokka. Si Uganda yokka. Ne Africa yonna. Tudda kutiko. Prime Minister Katikkiro wa Buganda yatugamba Buganda ku ntiko. Kati ffe twayongeddeko ku tofali lyatuwa vision internetda Africa kuki ku ntiko. Kubanga Buganda okudda ku ntiko Africa erina kubanga nayo eri kuki ku ntiko. Ne tugamba okudda ku ntiko ate tujja kwetaaga maka gasoke gatebengere. Taata, maama, mwana, jjajja, kojja ge makaago. Bonna ne community yonna kubanga katukizudde tuli family mu munange yatutonda ali omu bwe kiri oba oli wa ddiini ki oba oli ali mu byabufuzi ki oba ono mukyala oba ono omwami ffenna eyatutonda ali ki omu ate yatutonda nga family Adam and what bwe bufumbo bwasooka bazaala n'abaana. So kamuna Uganda omusiigiremu ekifaananyi ekigenda okubeera ekkololo ku lunaku olwo kubanga bwawulira Family Festival. Kubanga festival tumanyi mubeeramu ebintu bingi. Yes, kulya, kunywa, kuzina, kukyakala, kunyumya. Byebyo kubanga ku luno tetubeerangako n'olunaku olwa family. Tugambye nedda sebo. Tujaguze abaana baffe Katonda batuwadde. Tujaguze obw'Oluganda. Tujaguze abazadde Katonda batuwadde. Tusanyuke kubanga ani aze ku nsi nga tayise mu bazadde. Bajjajja tusanyuke Katonda okubanga atuwa bajjajja baffe, jjajja musajja, jjajja mukazi. Tujaguze basenga bakojja abo bonna boyogeddeko extended family values. Nenono eya Africa inti gokubeera kyoli nze nina role okubanga nkuyambye okubeera ekyo kyoyagala okubeera. Nawe oyina role oba olumimbi lwoyina okukola nze nange okufuka kyenjagala. Obuntu kye bayita obuntu twagala kujja kololo tulire wamu nga Buluganda. Twagala kujaguza buli kingdom obwakabaka bwa Buganda, obwakabaka bwa Tooro, obwakabaka bwa Morimori, obwakabaka bwa Busoga, obwakabaka bwa Tooro, obwakabaka bwa Bakonjo, obwabamba. Basisinkane kawamu tudde ku ntiko nga tugamba inti ddala tuli muntu omu nga tuyita munono ya Africa kubanga Africa twali muntu omu. Va ku bino bya borders. Tuli family mu ne Kenya, tuli family mu ne Sudan, abamu bava Sudan. Idi Amin yava Sudan najja natukalakata wano bemboko. Bweguli. Yali Muganda waffe. Kongo abamu bava Kongo. Kati family eyo twagala tujiwo mukisa. Tujje kololo bantu mitwalo nga 10. Tulire wamu, tukube dash buli dini etulage kyekoze mu kugata abantu nga family. Okategedako obwakabaka buli bwakabaka bonna omanyi buli wamu tubuyita bwakabaka naye bwakabaka ntegeeza all kingdoms nga bwola bwakyabazinga bonna bujje bulage Africa bannange tukoze kino ekigata bafirika bezuule indala family emu ba Luganda okategede nenono zino zigata bafirika indi Katonda tumutegeranga ki Katonda tumutegeranga omuntu w'amaanyi. So abazungu manyi nti bebamu kuba bateekamu ensimbi. Bwe mukola ekintu ky'okwegatta kino ng'Abafirika tebalowooze nti era muli mu campaign, muli mu kiwendo kya kulwanyisa bintu ng'ebisiyaga.
Ffe actually ebisiyaga oba biki naye ffe kye tunoonya kintu kiri eki twagala kulaga nsi kiki kye tuli omufirika ye yaani omuddugavu yaani n'ennono ye obuwangwa bwaffe bwe buliwa wanabeerayo okolesa obuwangwa. Oh my God, obuwangwa abantu bali bize sawa zino, buli bwakabaka bali mu kwetegeka, buli religion buli amamadini n'abali mu kwetegeka, naye nga maanyi tugatadde mu kuzula buli omusajja alina okuwasa, omukazi alina okufumbirwa, bazaala abaana abo nabo bazaala abalala, ate nga bafirika nga bamanyi ennono y'omufirika nti alina ayagala, asonyiwa, azanya, akola nnyo, si mubbi w'amazima, ennono ey'obwoluganda, kusonyiwagana ku obulungi bwansi. Ebyo kati bye bigendo bye twagala okulaga ensi nti Katonda bwe yatonda ono omuntu akicola omuntu gwe yasooka okutonda sebo badde okimanyi yegwe nange omuddugavu bwe guli baddugavu banange mukimanyi yefe abasooka ku nsi. Kati ebintu bwe biba bisobye tulina obuvunaanyizibwa okulaga n'okusomesa abantu abeeri era Katonda asooka ffe ewebale, so ffe tulina obuvunaanyizibwa okusigala ku mulamwa okulaga bali nti ffe tuli Katonda, ffe tuli ku Katonda, ffe kifaananyi kya Katonda. Kati abantu tebabasomeseza bulungi, ebintu bifuuse bwe biti kubanga omuddugavu oba mutitiizi, tufuuse abatitiizi. Tetwagala kwogera ku bali, ffe twogere ku ffe. Simba wakati awo omuntu yandiyagadde okumanya enteekateeka y'olunaku tulutandika tutya oba ebivulu bitandika ddi. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Amazima tugenda tandika already twatandise emikolo gigenda mu maaso. Tuli mu nnaku ezo olwa okulaba nti ebyenjigiriza ebimu bitandise okudobonkana. Twatandise neze bayita Transforming Education Series. Abasomesa okubaleeta wamu n'abazadde n'aba Ministry of Education n'abakugu abalala ba District Education Officers aba inspecting amasomero abamadini ag'enjawulo nga tugamba ebyenjigiriza bino okuteekebwamu amaanyi so that omuzadde amanye omulimu gwe, si kutusindika mwana ku ssomero kubanga bonna basome, kubanga bonna balina okuba basomesa. Muzadde alina okuba musomesa. Kati nitugamba omuzadde bw'aba musomesa n'omusomesa nakola ogugwe ne gavumenti nekola ogwayo, ba engineer bano nkolamu mukwano nabo ne bajja mu masomero ne basomesa technology nga bw'atambula okufulumya sabbuuni, then kigenda kuyamba in the festival kubanga family eno omwana bw'aba taata musomesa naye omwana tafunye mulimu, family tegenda kulakulana mu maaso. We are likely to have a generation eddako nga banaku nga bali awo balwanagana. Ne tugamba tutandike mu byenjigiriza. So the family festival is targeting ku ending youth unemployment by okugata abantu bano abebyo abakwatibwako mu byenjigiriza okugata amaanyi wamu so that by influencing enkyukakyuka y'okusoma, omwana asome nga soma nnono, omwana omufirika omwana asome nnono. Enono eno yegenda okuyamba abaana okufuluma ba engineer nga si babbi, nga bali transformed, nga tebawa bakadde kitiibwa ate nga bagala na Africa. Kati ate si kyekyo kyokka, omwana nga ate asoma n'afuluma Makerere nga alina omulimu, si kufuluma emyaka 3 abadde asoma naye n'afuluma amba anonya mulimu. Emyaka 3 obadde okola ki? Eyo ye Africa Renaissance. Gwe mulamwa watambulanga na kitaawo, bw'aba muvubi n'olaba nakuyigiriza nti mwana wange bw'aba okugulu kulwadde gwe nga ye gwalina okunonyeza ekyokulya efamily. Gwe musingi festival gwereeta. Kati ne tugattako ekyokubiri obutonde bw'ensi.
in the family tesobola kubeerawo obutonde bwesinga bufuuse tulinga bali mu sepiki batufumba tekyali global warming. Emiti mugenda kusimba emeka? Tugenda simba miliyoni 120 kubanga already Interreligious Council of Uganda ne Global Peace Foundation ne Government of Uganda ne bannaffe already batambula iggwanga lyonna project za njawulo ku environment nga tusimba emiti abali mu tobazi muveemu gwe mulanga gwemba kubanga family okubeerawo y'omuddugavu tesobola kubeerawo nga obutonde bw'ensi tubusanyizaawo empewo erimu omuka mubi kati kitegeeza tugenda kusasanya ne ssente nnyingi okwejanjaba zikansa nti wategedde kati katusimbe emiti kyekiri awo wali omulabe waffe asooka mu kulaba nti obutonde bw'ensi bwe busanyizibwawo bwonna then ettaka terisobola kubala mu mmere obuveera mu masabo masa eyo sinono ya Africa. Omwana wa Africa alina okuba nga ddala amanyi environment. Mujjukira bajjajjaffe nga bwakusanga ku muti gwe ng'ajjukira bwe abantu bwe bafanga n'omuti nga baguteekawo nga tebatuteeka mu keesi z'ebyuma bino ekyo kyetwaga ne bakuteeka mu olubaawo kyali wange okimanyi olubaawo lugwayo bugwi ate teruvunda olowooza tunatema emiti myeka okuzika biliyoni z'abantu bano abantu bateeka mu bipapula ntitulowooza tubatadde mu keesi ey'ebbeeyi bbeeyi yawa myezi 6 nga tekyaliyo aboogezi b'olunaku nabo tubogereko ekintu ekyokubiri kwe kulaba nti abamadiini tukuŋŋanyiza abamadiini bonna bannange abamadiini bonna mu Africa bakulembera amadiini gonna. These are build ups okuteekamu ebbugumu so that olunaku lubeere lwamaanyi luli era luleka omukululu bwe tusimba emiti obukadde 100 ne tugenda mu masomero 100 mu ggwanga lyonna ne tusomesa abazadde waliwo workshop z'abazadde ne tusitula abakulembeze baffe abenno n'abayina eddoboozi erigamba omuntu nti simba emwanyi n'asimba erigamba omuntu nti simba omuti n'asimba ate eddoboozi lyabaliwuliriza. Kati tugambe bakabaka bonna bave mu kimuzi palese bakiyita batya mu Luganda lwe lwandibadde olubiri bave mu lubiri kati olubiri lubeere mu bintu bino kufulumya olubiri kukola kati so that abaana abavubuka bannaffe ngaffe tulabire ku bakulembeze baffe okusimba emiti okuteekayo eddoboozi ly'okwagala n'okusonyiwagana. Tugenda tuteekawo ne workshops z'abazadde. Abazadde tebakyali ku ggwanga lino Africa eweddewo lwakuba abazadde baffe bali ku mirimu bakola nnyo ate naye nga bakolerera abaana be bakolerera tebalina maanyi kubanga bagenda ku protecting ebyobugagga bye bagenda otulekera. So twetaga nonno muzadde abeere nga alina obudde obw'abaana nga banyumiza history ya family ne Africa n'okuba nga basobola Christmas bwetuuka ne balira wamu Idi bwetuuka nga balira wamu. So omukolo gwennyini ate gugenda kuba mulungi kubanga tugenda kubeerako n'ebyokwero okwolesebwa exhibition ebikolebwa bannayuganda ebikolebwa bannagana ebikolebwa abafirika bonna. Actually Africa yonna egenda kuleeta products zaabwe kololo ebintu by'omuddugavu emotoka gy'owulira yakira egenda kubeera kololo. Buli mwana buli muvubuka ajja gitulemu tutegere nti naffe tusobola okola motoka kati tutandika okolo mu myaka 3 motoka eziri ku nguudo za Africa zonna nga zaki nga za Africa n'enkoye. Minisita wa technology yatongoza boda ekozesa amasanyalazi kati bwe tugatta ku mmotoka kiba kiwedde nayo ne underwear zino tutandika ozifulumya wano n'engato. Kirungi President Museveni yatandisewo factory ya leather factory webali awo tutandise naye tugenda kugattako n'ebyokwolesebwa exhibitions ebya culture. Catholic Church egenda tulaga twajja mu Uganda mu mwaka bwe guti tusobodde tuvuddewa tulagawa n'aba Protestant bwe batyo kanisa ya Uganda tulage twatandikirawa tulirudda abalokole n'aba SDA n'abasiraamu bonna kintu kino amana kirabyemu Dr. Serwadda wali yoti chairman wa media relations and communications. So buli omu mu Council of Presidents buli diine inomu etofali lyegattako ku mukolo guno. Kati ku lunaku olwo ekirungi wenjogerera wano President amaze okukkiriza okuba omugenyi omukulu ku mukolo guno jjajja kati jjajja ne family yande that's why bagiyita first family ejje etulaginde bana nga first family family kitegeeza kino tusobodde okuyita mu bino ne bino kati kino ndowooza ye vision for the family kubanga kati bwe kuba kusumulula osumuludde so wabadde wakusunako busunyi
abavubuka be byabwe ebyoluusi babyanjawulo bandyetaazeeyo ku bayimbi aba gospel bandyetaazeeyo ku bayimbi abafa ababulijjo bajoze kamiliyoni bandyetaaze okulya ku piraawo nga wa Uhuru atera okumugaba ekkololo ebyokunywa gyebiri abavubuka kino nkibakakasa emmere weeri kubanga emmere buli omu ajje kolwa ino okulya ekyokubiri jangu tusabire wamu family zonna abaana bonna bajje bataata bonna bakojja baani nga Uganda family nga African family tugenda kujja kololo tusabe twogere ne Katonda kubanga yefa abantu abasooka ku nsi so twogere ne Katonda tumugambe Africa wetu se ebitusomoza bye bino naye ate nebyo ne opportunities kiyitedde oba opportunity mu Luganda emikisa gye tulina mu kyasa kyaffe gye gino tukoze tutya okuzitapinga okubanga tuli muntu omu nga Africa tujjewo bino manyambo buli nsi erina kapasipoota borders enkola mu bufunze mu Luganda olutuufu twandigiyise ya naasiwa mukange owanga okuyingira oleeta bino naye ng'ate ffenna exactly. So twagala kwezuula so that ensi endala tulabireko so ekisembayo tukolewo kye bayita launching the African Renaissance buli omu akimanyi ddala nti ezo ze bayita pyramids Egypt si erinnya lya Egypt by the way eryo si erinnya ly'ensi Misiri oba mugiyita Misiri naye waliyo Misiri actually bannange ezo zi pyramid waliwo abayaya bagamba nti aba angels baveeyo muguru abantu baveeyo muguru ne bazizimba can you imagine tebagala kulaga nti walingayo abaddugavu abazikola abalina amagezi ago ensero zaffe tuli basiru naye kambakakase history waffe tetumusoma tetusoma history w'abazungu kati ono family festival tugenda zukusa bitonde by'Abafirika indi twaliwo ate twali bakabi ate nga yefa abasinga mu nsi yonna mu bya teknolojia mu by'okuzimba mu bya security ne mu bya diplomacy okitegeera ne mu bugaga tetwali baavu n'ekintu kya youth unemployment manya corruption kya juzi so twagala kuzukusa obugaga obwo ate ne tulaga obugaga bwe tulina obwa nature obw'ettaka obw'amazzi nditeri nsi ddala efaanana nga Africa buli omu atwegomba so bagala kulaga bagala okulaba nti famire zaffe tusigala mu bujega nga tetutegeera kati guno omukolo gugenda beerayo buli mwaka kuzukusa amaanyi nti nga families ngaffe nga family twagala kuba wamu tujaguze wamu tulire wamu mu byenjigiriza byaffe mu byokusinza byaffe mu bya freedom ndi tulina freedom abangiyita eddembe tulina eddembe nga Africa okubanga tusinza Katonda gwe twagala tulina eddembe omuntu okuba omukazi oli nabeera musajja tulina eddembe ey'obutonde bwaffe tetwagala omuntu yenna bukwateko tulina eddembe okusoma bye twagala tulina eddembe okulaba nga ebintu ebitwetolodde n'ensi etwetolodde okukolagana nayo mu byebusubuzi so mu bumpimpi tulina ba presidents abagenda okujja tulina ba former presidents tulina abantu abamaanyi abagenda okujja abayimbi bannange tugenda bayimbi bonna abasinga by the way baweddeyo obudde bwabwe kuddiza Uganda okiraba kuddiza Africa kyabwe mujje kyabwe kino kintu kinene nnyo kubanga tekibangawo abantu bagenda kuva wabweru abantu bagenda kuvawo tugenda by the way omukolo bwe guggwa tugenda ne ku lusozi lwa bannakampala baali bamanyidde Kampala festival yavaawo kandi kino kyekize kati kino kizze ate kino kirimu ebugumu ate nga kyamaanyi ate nga sikya byabufuzi kiri kyali kya Kampala kino kya Africa mwattu tweyanziza nnyo webalire ddala wekumire ku Beg TV Beg Media tujja kwanga tukutegeeza byonna ebikwata ku family festival ekivvulu ky'amaka ekya Africa yonna